Abazire nnyo abatusoka balwana nnyo entalo. Gola Moses of Uganda yakoze amali ne Uma Rusemata mu lwana lwe olwasembyeyo nga bagulawo ekisayo kya Ham Kigondo ekya Nakivubo. Kati Golola akakasiza nti wakudda miguwa ng'ekusomeza 26 Desemba mu lwano lw'okutunkira omusipi ogw'obuwangwa oba guyite Uganda Kickboxing Culture Title nga wakutunka ne Powermike Okiro enzalwa ya Teso. Era olulwana luno lwakubeera mu Mbale Municipal Stadium nga lutegekeddwa aba 12 round promotions. Okukubona omuteeso ow'omulugwala ng'otandika ngonya muke omunyankole nga naawe ojja mukama asiimwe abatoolo namwe gye muli empaako yammwe nja kubakuba mbaterere mu katale kabalole mu katunyumyeko eyo. Buli bwe tulwana buli bwe tusinkana wabeerawo essanyu ng'abona bwe tubadde n'emipiira egy'amasaza gibadde mu Buganda bwokka, naye kati ffe okulwana kwagala tukutambule era baatugambye nti waliwo omusipi mulamba gwe tugenda okulwana ng'ogwe gugenda okulipresentinga culture. Omuganda bw'aba agulina omulugwala jangu n'abasoga baba musoga baba abasoga ndikubeedi bino muyina omutwe munene naye ku nsonga y'okugema ku taite eno ndikubakobera nti muyida kubona nti omusaida Golola omuganda mwene muisaada muzibu mpegaano nd'okukuba n'omusaada omuteeso. Powermike Okiro ajjukirwa nnyo okuwangula omudaali ogwa zaabu mu Mpaka eza World Kickboxing Championships mu 2015 ezaali Nepal kw'ossa omusipi ogwa East Africa n'ogwa Intercontinental era aweze okuwummuza Golola. My brother Golola, but I think it is going to be I'm going to retire him this time. He has always talked about retiring several times, but at least I think he's going to get the certificate from me. I don't want to blush a lot of words today. We still have enough time. Not as such, but I can say we have some small time that we need really to come to see that we blow this message. Gola Moses asabidde omutanda okussuuka obulungi kubanga ekimu ku birooto bye kyakulwanirako mu maaso g'omutanda nga tannaba kuwummula omuzannyo guno gw'ensambagere. Twagala kati obwakabaka bw'etteeso bwaleese ono omusajja mumulengera nga bwe yeesibye emisuwa gye n'atera okumubwatuka naye nze njagala mubuulire ne bwaneesibwa ne yeesiba wansi ne yeesiba waggulu kataagirye nja kugirya ennaku teziri wala ŋŋenda kufuna obudde obukola training ninye ensozi nziseeteeze era njagala okukakasa abambejja bona tulinayo n'omumbejja omulangira nga sinnaba kuwumula njagala okulwanako nga Ssaabasajja atudde ali wali ayota muliro olulwana. Aba Uganda Kickboxing Federation nga bakulembeddwamu Latifu Walugembe bawagidde enteekateeka eno. Amagwe tuliko olwaleero gwe mulamwa ogw'okulabika tusobola okusitula ebitone nga tukozesa ebyobuwangwa. Enkola eno etondeddwa omwami Golola n'Okiro y'amaanyi nnyo okuyita mu buwanga okulabika tusitula ebitone n'okuyamba abavubuka okutegeera kubanga talent teziri wano wokka mu Central wabula tukkiriza nti obuwangwa bwonna oba buli Buvanjuba oba Mambuka oba Maserengeta oba Bugwanjuba ebitone gyebiri. Ennwana endala 12 zitunuuliddwa okulwanibwa ku lunaku lwe lumu okusobola okusitula ebitone mu buvanjuba bw'eggwanga. Empologoma za sititsi tezikyalya nnyama zinywa buugi era ngenda kubanga nnywa empologoma n'obuugi ng'ate ndya ennyama n'empisi era gye ngenda okutandikira kampu ono ngenda kumutrainingira kampu. Va mubiri ono Musayirani be yansanga nga nva ku ntamu y'obuugi n'angamba tugende tugulewo ekisaawe. Bwe twamala okugulawo ekisaawe okuva ku olwo natandika training